Abantu abasukka mu 1000 be bafiira mu busambatuko obwabalukawo oluvannyuma lw'okulonda kwa 2007 mu ggwanga lya Kenya. Razia Lazida nga kati aweza emyaka 22 y'omu kubaddukira mu Uganda okwewala ekibambulira. They were killing people and most they were mistaking us to be Kikuyus. They were like, we don't want to see you here. I had to move with my young brother up to Busia border. Ono atubuulidde nti ye ne muto we baamala emyaka 2 nga tebamanyi bazadde baabwe gye bali. And finally we stayed so far. We got our father in 2010. They finally got my mother when we are here in 2012. Okulwanagana kuno mwe mwafiira ne jjajja wa Razia gwe yali ayagala ennyo. Razia tumusanze mu nkambi y'ababundabunda ekiryandongo. Enkambi eno erimu abantu 5,400 mu 586 nga ku bano 5,300 mu 995 bava mu ggwanga lya South Sudan, 144 mu Kenya, 189 mu ggwanga lya Congo, 35 bava Burundi, 89 mu Sudani y'omambuka, ab'e Rwanda bali 26, aba South Africa 5, Ethiopia 2, Eritrea 2, songa Tanzania erinayo omu, Zambia omu, ne Liberia omu. Kyokka bana Kenya bakyalemedde mu nkambi eno. Bagamba nti obusosoze mu ggwanga lyabwe bwe bukyabalemesezza okudda eka. Some sisters of mine, they repatriated, but when we reached there, it became again like tribalism. They were like, they're segregating, they're going with only if you're Kikuyu, that's when they help you. But when you're other tribe, they don't help you. Abaka mu parliament y'omukago gwa East Africa, okubadde abakiikirira Kenya, Oburu Oginga ne Simon Mbugua, batuuseko mu nkambi eno. Bano basoose kusinkana Ssaabaminisita Dr. Ruhakana Rugunda ne baminisita abavunaanyizibwa ku nsonga z'abanoonyi b'obubudamu. I'm surprised. Even from Kenya, my own country. We don't accept xenophobia here as a country. And this is preached from the president down. Basabe government ya Uganda ne Kenya okukola enteekateeka ezizzaayo bannakenya abakyalemedde mu Uganda. To come back as Kenyans to your country and visit our people to persuade them. As members of parliament, I think it is time for us to start talking to our people, to return home because... Ababaka bano bamaliriza ekyabalese mu Uganda era nga bakuwandiika alipoota kwe bagenda okusinziira okubaga etteeka erinaakozesebwa okulungamya ensonga z'abanoonyi b'obubudamu mu mawanga ga East Africa. Jingo Francis, NTV, ku ssaawa emu.